أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد amatendo amajjuvu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwangazizza okutuusa olwaleero nga tukyali balamu. Bannaffe bangi Allah bajjuludde mu miteeko egy'enjawulo, naffe alhamdulillah akyatuwadde ekyengera eky'obulamu. Tumusaba era nga tumwegayira w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuyambako okukikozesa ebyo ebinaatugasa mu maaso ge bitunaganyurwamu fi dunya wal akhirah. Tumusaba sebingira n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero lwakubiri tugenda kutambula ne porogaramu yaffe biidhini subhanahu wa ta'ala nga Sheikh Abbas director wa Mukono Islamic Institute nga yanukula ebibuuzo ebyo ebiba bibuuziddwa, nabwe kityo tubeere nga tutereera tulabe bye tugenda okwejjukanya olwaleero biidhini subhanahu wa ta'ala. Genda sooka babuuzeeko abatuuseeko n'obubaka bw'enjawulo insha Allah, ate tulyoke tweyongereyo mu bibuuzo biidhinillah. Wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أتندرزوا الله ويجتيبوا tumutendereza Allah, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kutira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah n'okubeera abeesimbwa eri Allah jalla jalaaluhu. Abooluganda b'ebitiibwa mukitegeere nti adduniya daarul amal, ensi eno nsi yakukolerako oba kifo kya kukola. Amma al akhirah, ate enkomerero fala amal, teriyo mirimu. Wa innama huwa darul jazaa, kigenda kubeera kifo nga Allah mwatusasulira bye tubadde tukola. Mbakuutira baddu ba Allah okufaayo okubeteekayo kaweefube okusobola okulaga Allah ebyo tubadde tukolera ku duniya kuno nga biwerako. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faman wajada khayra, alisanga obulungi. Allah bw'atyo bw'agamba. Ebigambo Nabbi yabituusaako mu hadithi al-Qudus. Yagamba faman wajada khayra, alisanga obulungi, falyahmudillaha, agenda kwebaza Allah mutenderezi. Waman wajada gayra dhalika, alisanga ebitali birungi oluvannyuma lw'okuwoningibwa, fala yalumanna illa nafsahu, tagezanga n'anenya okujja kanenyinga mwoyo gwe. Mbakuutira okukola n'okuteekayo kaweefube wammwe ebbanga lyonna, buli omu okululunkana kikyagenda okulaga Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokuyiga ekitonotono nga tetunnatuuka ku topiki y'ebibuuzo kiri mu hadithi y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, egamba ittaqu zulma fa inna zulma zulmat yawma alqiyama. Yagamba alayhi salatu wassalamu, mwewale obulyazaamaanya, kubanga obulyazaamaanya kizikiza mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Avulum kyebayita obulyazaamaanya
abawalimu baali bakyogera kubaga nti huwa wad'u shay'in fi ghairi mahallihi, ye muntu okuteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo. Lw'oddira ekintu n'okiteeka mu kifo ekitali kyakyo, fakad waqa'a dhulum mink, obulyazaamaanya buba bukuvuddemu. Amakulu oba oli mulyazaamaanya. Tusaba Allah taasa obulyazaamaanya. Ensi eno ejjuddemu obulyazaamaanya. Abantu obulyazaamaanya kati tebakyafaayo, tebakyayina nansonyi okulyazaamaanya bannaabwe fi kulli almajaal, buli mu fieldi yonna obulyazaamaanya gye buli, buli kitongole kyonna obulyazaamaanya gye buli. Muntu bamuteekawo okukola ng'asasulwa, naye okukolera omulimu alina okubeerawo n'enteekateeka gy'alina okulyazaamaanyamu alyoka kukolera ekyoyagala. Abalala obulyazaamaanya bwe bakola babukola mu mbeera ya kwagala kutwala bya bannaabwe. Oli najja olina akayumbako kewazimba n'atwala obuvunaanyizibwa, atandika mpola mpola awo naguzeewo nga tewali muntu yenna, ngenda kubasasula, final agenda okumaliriza ng'abasenze. Bulyazaamaanya buli mu nsi eno. Abantu batwala amataka g'abantu, hadith wala haraj. Bw'otuuka ku fieldi y'amataka yogera bibeera ku TV olwaleero, dhulum, bulyazaamaanya. Bw'otuuka mu mbeera efaanana beekwatagana ne public service, ensonga ezikwatagana ku bantu aba bulijjo, dhulum, bulyazaamaanya bujjudde. Saba Allah tutaase. Abantu balikoze obulyazaamaanya mu bitongole byonna ebikwatagana n'abantu. Takukolera kantu okujjako ng'ataddewo obulyazaamaanya. Kati ebikolwa ebifaanana bwe bityo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugaana. Waliwo obulyazaamaanya bwe tukola ku bantu nga bugenda kujja mu maaso ga Allah nga bulyazaamaanya. Naye ng'omuntu talowooza nti alyazaamaanya munne ng'okugeya munno. Bulyazaamaanya ng'okutwala munno ekintu kye, ng'okwogera ku munno, nga okuyiwa omusaayi gwa munno, oba contributinga kuyiwa omusaayi gwa gundi. Dhulum, bulyazaamaanya. Kati Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yensonga lwaki yatukuutira n'atwewaza obulyazaamaanya. Era obulyazaamaanya obusembayo okubeera obwa waggulu kwe kukola shiriki. Dhulum, bulyazaamaanya. Qala Luqmanu alayhi rahmatullah, Luqman Allah musiime, Allah musiime, Allah musaasire, yagamba ng'alamira omwana we, yamugamba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulumun azim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه, Luqman yagamba omwana we ng'amulamira ngati ya bunayya la tushrik billah, mwana wange togattangako Allah, togattangako Allah. Inna adh-dhulma, inna shirika, mazima ddala kye bayita okugattako Allah, la dhulumun azim, bulyazaamaanya bunene. Nekibeera nga azlama dhulum, obulyazaamaanya obukyasinza okubeera obunene, al ishraaku billah, kwe kugattako Allah jalla jalaaluhu. Newaza omwoyo gwange nejjamu okulyazaamaanya abantu. Tugenda kutuuka mu maaso ga Allah nga Nabbi bwe yagamba nga tuli bamufulisiina. Qala alayhi salatu wassalamu atadiruna manil muflisi, manil muflis, mumanyi gwe bayita omulyaza omuwaavulu nkupe atayinaawo kayina. Qala as-sahabatu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar, bagamba basahaba nti gwe bayita omwavulu nkupe yoyo atayinaawo yadde olw'ataano yadde olw'ekikumi. Munjogera y'olwaleero. Qala alayhi salatu wassalamu المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة, gwe bayita omwavulu nkupe mu umma yange
yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero bisalatihi wa siyamihi wa zakatihi wa amalihi, nga yasaala essala, yakutoola zaka, yasiiba omwezi gwa Ramadan, yakola emirimu gye egy'eddiini n'emirala. Wayati waqad zalama hadha, yajja nga yali azaamanya gundi. Wasafaqa dama hadha, yayiwa omusaayi gwa gundi. Waqatala hadha washatama hadha, yavuma gundi, yatta gundi, yakola kino gundi. Ekintu ekyo kigenda kutuuka ku bantu. Fayukhadhu min a'malihi, bakwate emirimu gye. Fayu'ta hadha wa dhaka, bagikwate bagiwe gundi ne gundi, bagikwate bagiwe ono n'oli. Fa in faniyat, bwe girigwawo, ukhidha min dhunubihim, bagenda kukwata amazambi gaabwe nga bagakwata bagawa ono n'ono, nga bagajja ku ono n'ono nga bagamuwa. Bakwate obwezi bw'omuntu bamukuwe olw'obuli azaamanya bwe wamukolako. Bakwate obubbi bw'omuntu babukuwe olw'obuli azaamanya bwe wamukolako. Waliyadhu billah, ekyo nno mwana wattu kye bayita adh-dhulum. Qala alayhi salatu wassalamu adh-dhulumu dhulumat, ittaqu dhulma. Mukyo obuli azaamanya, kuba obuli azaamanya kizikiza mu maaso ga Allah. Tusaba Allah ow'ekitiibwa ow'ekisa attaasa obuli azaamanya. Amina ya rabbana, barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Kibuuzo ekisooka biidhnillah, Abdus Samadu okuva e Kamoli mu Busoga abuuza agamba nti betting asuula omuntu mushiriki. Abdus Salam abuuza nti betting asuula omuntu mushiriki kubanga omuntu alagula omupiira ogunaabeerawo enkya. Betting owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yamwogerako mu Qur'ani, ng'amwogerako na dhamm, kuvumirira, era fi ghairi aya, si aya emu. Qala Allahu taala wayas'alunaka anil khamri wal maisiri, Allah ganti bakubuuza ku mwenge ne betting n'ezzaala. Qala Allahu taala, owekitiibwa Allah ganti qul fihima ithmun kabir, bagambe nti betting n'omwenge ezzambi lyabyo ddene ewa Allah. Ithmun kabir, zambi ddene. Amakulu omuntu agenda mu betting aba akoze zambi ki ddene, n'omuntu anywedde omwenge aba akoze zambi ddene. Wa ithmuhuma wa manafi'u linnas, ne waliwo abantu ababifunamu emigaso. Kyava gamba Allah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, naye zambi lya betting ne omwenge binene okusinga obulungi abantu babifunamu. Wayasalunaka madha yunfiquna qul al-afu, bakubuuza baweeyo ki okuva ku mazambi ako. Qul al-afu, Allah naga nti kusonyiwa, bw'obivaako Allah akusonyiwa. Kikitegeeza qul al-afu, Allah musonyi. Kati betting guzambi gunene, omusiraamu omukkiriza teyaligenze mu betting. Omwenge zambi ddene, omusiraamu omukkiriza teyali etamye mu nteekateeka za kunywa nguuli, yadde okuyamba ku kunywa omwenge. Qul fihima ithmun kabir innama alkhamru walmaisir walazlam walansab rijisun min amali shaitani fajtanibuhu. Omwenge ne betting rijis, buchafu, min amali shaitani fajtanibuhu, gulimu gwa sitaani mugwewale, mulimu gwa sitaani mugwewale.
basahaba aya olwakka okutuusa ku kigambo ekiga nti fahal antum muntahun. sitaani eyagala okuleeta obukuubagano wakati wammwe ng'eyitira ku mwenge n'ezzaala. abaffe musobola okubyewala? qaala sahabatu intahaina. basahaba bonna bagamba nga allah baga nti musobola okulekeraawo okuva n'olwaleero ne mutaddayo kuzanya betting. basahaba abalongoofu abaali banywa omwenge era nga bazanya zaala baga nti intahaina. tulekeddaawo ne balekeraawo okwetaba mu nteekateeka zonna eza betting n'enteekateeka zonna eza okunywa omwenge. so twewale ebikolwa byonna ebiri mu zaala, tubyewale. ayinza okuba betting oyo, ayinza okuba zaala ono wa chanisi matatu, ayinza okuba wa ludo, ayinza okuba wa mizannyo gyonna egimanyikiddwa nga mulimu oteekayo n'ofunamu oba muyita zaala. amateeka g'eddiini gamugaana. siraamu omukkiriza tamwetabangamu. abuuziza muganda waffe nti tusobola omutwalira mu kulagula agazambi ago buli we gakulaakulana kisoboka okuyingira ne mu ebyo. era aleese ekigambo ekigamba nti omuntu asobola okulagula omupiira n'agamba nti zaala ono zaala gwatadde n'agamba nti gundi ettiimu bweti yegenda okukola ki, yegenda okuwangula. watateekako insha allah kiba kitegeeza nti omuntu oyo ayingiridde okulagula oba ebyekwese, kubanga ani akugambye nti yenaawangula gyotamanyi ebyo biri mu byekwese. allah tabaraka wataala agamba alimu lgaibi fala yudhihiru ala gaibihi ahadan. allah yamanyi ebyekwese, fala yudhihiru ala gaibihi ahadan, tasobola kuddira byekwese ate n'abiwa muntu oba kitonde kyonna okugjako allah gwaba asiimye mu babaka n'abeerako nekyamuwadde. naye abooluganda ab'ebitiibwa betingi ali haramu, wabula muyingiramu n'okweraguza kisobola okutuuka ku ddaala lya shiriki waliyadhu billah. tusaba allah tabaraka wataala atutaase. amina ya rabbana. ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe kusaba otuuse okulabula eri abasiraamu abamu abanywa n'okutunda omwenge ensangi zino, naddala omwenge ogugira mu bucupa ennaku zino, kubanga abasiraamu abamu babwetanidde nnyo nga balowooza mbu banywa energy drink. Abdussalam. min alamati saa, mbonero bwa qiyama obutono mulimu sharbu lkhumuri, okunywa enguuli, wa tasmiyatuha, n'okugutuuma bil asami, amannya amayitirivu. gwobuuza akantu bakaita champion kitegedde, oli n'agamba champion oba kiki ekyo, oli akalala n'akatuuma chairman, akalala ne bakatuuma kumbucha muzuri sana, akalala ne bakatuuma kazero, akalala ne bakatuuma banana tonto. gamba amannya mangi nnyo agayitiridde ag'omwenge, kiraga ti qiyama inaatera okukola ki, okutuuka. kuba nabbi waffe muhammad alayhi salatu wassalam mu bikwatagana n'obubonero bwa qiyama yatugamba nti mulimu abantu okuyitiriza okunywa ki, okunywa omwenge. yagamba alayhi salatu wassalam hadithi eri mu bukhari, layakunanna fi akhiri hadhihi lumma aqwamun yastahilluna alhira, kiyama bwenaaba enaatera okutuuka mu umma eno wagenda kubeerawo abantu yastahilluna alhira,
ng'obwenzi bayenda bendeguza emisana buli woyita osangawo obwenzi osanga bamalaya betunda buli woyita otegeera butegeezi nti eyo alama min alamati saati assugura bubonero bwa qiyama obunene aqwamun yastahilluna alhira community ng'obwenge obumwenzi babufuula halal oba siterina abakuba ku mukono mbwajjaawo atandika okutayiza bamalaya bagobewo mutuviire wano la yastahilluna alhira walhariri n'engoye zaaliri abasajja bagenda tutandika okuzambala engoye ezo siri haramu ku basajja zirimu olwa siriki zinyerengeta bwe ziti nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziyiziiza abasajja okuzambala ama abakyala fahalalun lahum kama qaala kathirun min ahli lilm nga bagamba bangi mu bawali walkhamuri era mu bintu ebiraga nti qiyama enaatera okutuuka abantu bagenda kuyitiriza okunywa omwenge walkhamuri n'okunywa omwenge ennyo walmaazifu era mubonero bwa qiyama kathuratu alatu musiqiya walugniya walaghan abantu okuyitiriza ennyo okuba music min alamati saa almaazif bibeera bigambo nga biteereddwako musical instrument kwebayita music olwaleero abantu emulirabanga bamuyitiriza mutegeeranga butegeezi nti qiyama enaatera okutuuka era buli ayimba nga mukubi wa music abaalanga qiyama kusinziira ku hadithi kekamu kubonero bwaki bwa qiyama ate nga nabbi waffe muhammad alayhi salatu wassalam yaga nti ebyo byonna byetwogeddeko biri haram naye abantu bagenda bikola kyere nga babikola misana ttuku ate nga abantu babijjumbira balabanga abali ku kituufu era bwe bivaawo nga balabira ddala nga bamiisinze ekintu ekyaki ekyamaanyi so abooluganda b'ebitiibwa omwenge guli haramu allah yagufuula haramu mu qur'ani ne mu sunna allah yagufuula haramu omwenge guliko ebikolimo bya allah allah agenda akolimira abaweraawerako mu ahadithi eziwerako nga tulaga nti allah yakolimira muntu anywa omwenge bw'onywa omwenge oli mukolimire oliko ekikolimo kya allah tabaraka wataala yakolimira allah omunywa omwenge wasaaqihi mu allah be yakolimira mulimu abakugulidde omwenge agugula n'agugulira omuntu oli mp gwe abantu beewuwo bo okukuwa akalulu bamala kunywa nguuli n'obatamiiza oliko ekikolimo kya allah tabaraka wataala tusaba allah ataasa okukolimira omwenge okumanya allah akolimira yakolimira n'akuyambako obuyambi oli ali awo ayina enteekateeka y'omwenge gwe gufunye ogulaalira emmotoka eseeredde gwe n'okwata emmotoka y'omwenge n'osindika mbweve mu bitoomi egende oliko ekikolimo kya allah tabaraka wataala allah bw'aba akolimira ayambako wati ate gwagunywa naawe agugulira abantu oba weetaaga ekikolimo ekiwerako onayambyeko buyambi kati kiba kitegeeza ki abooluganda b'ebitiibwa intabihu abasiraamu mwewala okwetaba mu nteekateeka ez'omwenge abasiraamu omusanga nga tagunywa nga tagugula naye ng'alina ebbaala gye yakola weyagikola ng'abantu batamiirirawo ayambako okutamiiza abantu b'ensi eno abasiraamu abalala omulaba nga oluusi ebyo byonna tabyetabyemu naye nga waliwo ekivvuulo ekyakumbuca muzuuli saana bakitegese naye neyeetabamu abo abagenda okucakalirako abagenda okubeera nga baserebuletinga okutamiiza bannansi mumbeera efaanana bwetyo oliko ekikolimo kya allah tabaraka wataala obayambyeko allah agamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa muyambagane mu bulungi ne mukutya allah wala taawanu ala alithmi waludwan
tuyambanga ku muntu kukola zambi waludwan nokukola obulabe ku banne tukikolanga tukutira abasiraamu ba community yaffe y'abannayuganda okutwala obuvunanyizibwa bwonna okufaayo ku nsonga y'omwenge kuba ya bulabe. Abantu bangi tebakyalina nabye beekolera anti obwongo bwagenda omala okutamiira oba ogenda kukolayo ki. Omwenge gwafuuka ekizibu mu community. Osanga abaana ba umma nga banywa enguuli, abaana abawala bamala batamiiza ne babendako, abaana bakuzeekuzeemu banywa enjaayi. Enjaayi nakyo kyekimu ku mwenge, mulhaqu bilkhumuri. Osanga abavubuka nga bali awo mbubbo, bavubuka ba ghetto ssebo bali awo batamiira enjaayi, banoosa amafuta era nga bakyeyagaliramu, balina n'olulimi luli special. Bw'ogendayo okubabuuzaako olina engeri gy'obabuuzaako. Kamba ensi bwetuuse ya rabbi abantu tebakyafaayo. So twewala okutamiiza abantu, twewala okutamiira, kubanga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kutubuuza ku nsimbi ezo etteeka mu haramu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam olwo hadithi enneewuunyisa eri mu Tirmidhi bwe mba seerabidde yaga nti man shariba alkhamra, omuntu bw'anywa omwenge faduribuuhu, mukwate mukube emiggo, be emiggo 40. Wa idha shariba athaniya faduribuuhu, bw'anywa ogwokubiri mwongere be emiggo 40. Wa idha shariba athalitha, bw'anywa ogwokusatu faduribuuhu mukubana. Wa idha shariba arrabi'a, bw'anywa ogwokuna faqatuluuhu mukwate mutte, au kama qala alayhi salatu wassalam, obanga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallah. Ekibuzo ekiddako kigamba nti shekhe nsaba kumpa ku sababu nuzul wa aya ya 62 surati Naml. Gamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim amma yujibu al-mudhtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' ila akhir aya. Aya eyo kyezijukira nti kuliko kisa ey'omusajja. Musajja oyo yali atambula ng'ayina waava, agenda okulaba omusajja omulala nga yenna yeesibye engoye talabikako, kyava amulondoola ku nsolo. Bw'amulondoola ne batambula paka we baatuuka mu kitundu, ng'ekitundu ekyo wabeerawo nnyo baqutta'i tariq, abantu abalumbagana abantu ne babatta. N'amwekiika mu maaso bw'ati ensolo ye, bwe yamwekiika mu maaso n'amugamba nti njagala maali eyo era ngenda kukutta. Bwe yamugamba nti njagala maali eyo, omusajja ono yali mulongoofu, era ngenda kukutta, n'amugamba nti maali eyo twala, n'ensolo oba ogyagala gyeri okuli emaali twala, nenze ndekera obulamu bwange. N'amugamba nti emaali njagala n'obulamu bwo mbwagala, nina kukutta byombiri. N'amugamba nti ompaayo kacyansi, nga kacyansi ako nsobola okusaalira mu raka'a 2 nembeerako ne kiŋŋamba Allah. Eyo kisa eyayogerwa ku aya eyo gyenzijukira, wal ilmu inda Allah. Omusajja kyava mugamba nti if'al, kikole, wala tutil, kikole naye saagala owanvuye raka ezo zogenda okusaala, njagala ompeeyo kadde nsaaleyo raka 2. Yamugamba kikole naye raka tozikola ki, toziwanvuya, saala beera brief, tonduyisa kye yali ategeeza, nsobole okutta amangu ntwalina ki n'emaali yange. Omusajja aga nti fadakhaltu salata, nenyingira essala.
olw'okutya kwe yaliko omusajja nga kungi aga nti fabahathtu madha aqra nembuuza nsomere ki mu ssola agamba nti faidha ana oba fawaqaa fi nafsi qawluhu taala nemuyingira mu kigambo ky'owekitiibwa allah nekiyingira mu mutima gwange amman yujibu lmuttar idha da'ahu wayakshifu ssuu allahu akbar wayaj'alakum khulafaa al-ardi wa aya bwegamba ailahu maa allah kyajja mu mutima gwange aya eyo tyani asobola amman yujibu lmuttar ani asobola okuwanukula omuntu akakibwa nganze wayakshifu suu'a namubikkulako obubi obuyinza okubeera nga bumutuusibwako egati yasoma aya eyo ng'agisoma wahuwa yartajifu nga n'okutintima akolaki agati weyamaliriza okugisoma omusajja oyo mu ssola agenda okulaba nga wajjayo omulwanyi naye gwe yali tategedde ng'afubutuka mu lusenyi ng'ajja emisinde n'ekiso oba n'olunyago paka bwe yafumita omusajja oyo allah n'amumalira olw'okusoma aya eyo gye yasoma mu raka ezo abamu ku bawali bagamba nti bwe yamaliriza okugisoma n'asomerako n'edduwa eno ng'atuuse ku sujuudu naga nti allahumma ay allah wekisa اللهم يا غفور يا مبدئ يا معيد يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملك أركان عرشك اللهم اكفني شر هذا الرجل يقول أي الله انكسبا بعزك الذي لا يرام نجتي وجه الله إلى انكسبا الله بملكك الذي لا يرام لا يضام نوفزبو الله وبتليكا سبولا كبيرانغا أكونتنا وبنورك الذي ملأ أركان أرشك أي الله nkusaba n'ekitangaala kye kyajjula empagi za arushiyo ng'amaze okusoma biri ebiri mu suratu al-buruj allahumma ya ghafuru ya mubdi'u ya mu'idu ya ghafuru ya wadudu ya dhal arshi al-majid n'asomerako edduwe allahumma kfini sharra hadha ar-rajul ay allah nkusaba ntaasa obubi bw'omusajja ono allah kwe kuleeta omusajja oyo eyali gyavudde nga tetegeerekeka yamwekangirawo ng'akutta olunyago kati wamala okumutta namuga ti musajja gwa ntaasizza ovuddewa namugamba nti ana malakum fi samai athaniya nze ndi malayika nvudde ku ggulu lyakumeka lyakubiri samia allahu ma qulta allah awulidde byobadde oyogera mu dduwa ebigamba allahumma ya mubdi'u ya mu'idu ya ghafuru ya wadudu ya dhal arshi almajid ya fa'alu lima yurid allahumma inni as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mala'a arkana arshik allah biwulidde ebigambo ebyo n'atuma bunnambiro nzije nkutaasa yensonga lwaki nzize nenkola ki nenkutaasa ebyo bigambo byogerebwa mu tafasiri abawali mubabireeta wallahu alam bisihatiha naye ebigambo ebyo bimanyikiddwa ku aya ezo ku bavunuzi abazivunula wallahu taala alam. Barakallahu fika. Ekibuzo ekiddako amati Sheikh embuuza omuntu bw'afa nga yeetuze akolebwako emikolo gy'obusiraamu. waliwo agamu ku gazambi aganene naye nga la tablugu shirik. Mithalu dhalika qatlu nafsi, ng'okutta oba okwetta oli ne yeetuga
sawa'u qatala nafsahu bisum, ayinza okubanga yesse na butwa, au bilhabli, obanga yerimbiseemu muguwa ne yeetuga, oba bi ayi shay'in mithla alhadid, oguzambi gunene. Era nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man qatala nafsahu bihadidin, omuntu yenna akwata ekiso ne yetta oba ekintu kyonna, udhiba bihi yauma alqiyama, udhiba bihi fi nnaari yauma alqiyama, Allah agenda muboneza nakyo mu muliro ku lunaku lwa qiyama, au kama qala alayhi salatu wassalam. So tekatandanga omuntu ne yeetuga, kikola kya bukaafu kya bulabe, newankubadde nga omuntu aba tavudde mu ddiini, naye omusiraamu omutuufu teyakola ki, teyetta era teyeetuga. Mu mazambi amalala omuntu okubeeraawo nga yiye lujuuju eva, aba mutamiivu ebbanga lye lyonna, eyo nalyo lyerimu ku mazambi amanene. Mu mazambi amanene mulimu obulyazaamaanyi, nga gwe olyazaamaanyi ono lyazaamaanyi oli, ogenda okufa nga tarakamat alaika madhalim wa duyun, nga gabanja agayitirivu nnyo agaguliko. Ekyo nakyo kya bulabe, gegamu ku mazambi amanene. Bangi mbawolimu abaga nti eyeetuze tumusaalira, n'omuntu abadde anywa enguuli tumusaalira, ebbanga lyamala nga badde asaala tumusaalira, wabula abakukunavu mu ddiini tebamusaalira. Olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyegamba tisallu lisahibikum, musaalire munnammwe, ye nabbi teyasaalira. Kitegeeza imaamu tasaalira, kitegeeza nti omwazinyi w'omuziki tasaalira kuba naye mukukunavu mu ddiini, kitegeeza nti district kavi tasaalira ne mufuti, nabwe kiti ab'amatwale tebasaalira, wabula abantu bakomona ababulijjo bamusaalira olw'obutalekaawo amaiti ya musiraamu nga tekoze ekitesaaliddwa. Ekiraga abantu bano butasaalira nti ezambi eyo bbi, imaamu watuukiddwa okugamba nti tajja kusaalira muntu oyo, kiba kitegeeza ezambi ki ddene. Wabula okwetuga kw'olwaleero kwayingiddemu ebyobufuzi. Musajja abeeraawo nga tabeerangako na mu mbeera yakwetuga, nibo musanga nga bamutuze, birabiddwako mu ggwanga, nga bamutuze bamuwanise waggulu, nga tewaliwo na nteekateeka gy'asobola kulinnya muti, naye ssebo ne bamuteeka ku muti waggulu. Omusajja waffe wano gwe baatuga emabegaawo yali yakafuna n'obukulembeze, tannalaba nakulayi, oba yali yakamala okulayira wiiki emu oba mwezi gumu, wallahi ne bamutuga naye nga mulema tasobola na kulinnya waggulu, ne baga yeetuze. Kalla, oyo tali mwavu, kubanga tutunuulira wasaa'iri zonna nti omusajja oyo tasobola kulinnya muti ogwo, ne yeeteekayo ne yeetuga. Bamala kutta bambi ne batuwanika ku mugwa waggulu. Saba Allah ataasa abantu abafaanana bwe batyo mu nsi, saba Allah ataasa abantu abafaanana bwe batyo mu nsi, kuba bitonde mu ebiri muno nga bo basi, nga basi, era nga buli ajja yenna bateekawo enteekateeka emukola ki, emutta, singa aba yeekiise mu kkubo lyabwe. Saba Allah tutaasa. So omuntu eyeetuga nga yeetuze tukakasiza tekyali badde kirungi mu advise, kubanga imaamu amukola ki, amusaalira. Tekyali badde kirungi kubeera nga omuntu eyeetuze abantu abakukunavu mu ddiini bamukola ki, bamusaalira. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Kibuzo ekiddako kigamba Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Nabadde nsoma surati Nisa, ninawe natuuse nga Allah agaana abasajja okuwasa abakyala ababayonsaako ku mabeere gaabwe. Aya eno tegaana abaami kuyonka amabeere g'abakyala baabwe. Astaghfirullah.
kale ekigambo ky'okuyonsa Aisha radiyallahu ta'ala anha yagamba nti nyonsa eziri haramu zina kubeera nga zasooka kubeera 10 nezisangulwa nezibeera nga ennyonsa ezo eziziyiza omukyalo oyo kumuwasa zina kubeera mmeka 5 ennyonsa ezo 5 alina okuba nga ayonsa enakkutira ddala buli luyonka okufutuuka omukyalo oyo okufuuka ki haramu gyali nti otakkirizibwa muwasa. Ensonga lwaki bangi mu bafuqaha balaba nti olw'okuba kuno kubeera kwa faani yonka kuno kubeera kwaki faani teri kigaana kukola ki naye wallahu ta'ala alam akyewaze yasinga obuki yasinga obulungi. Barakallahu fi mkozi Sheikh Nuno muddire muddala naye era agamba nti nzikirizibwa okunywako ku mata agagava mabeere ga mukyala wange. la tokkirizibwa takkirizibwa gakola ki ganywa era bwe kibanga kibaddewo ekyalibadde kisinga okubeera ekirungi kubeera nga akola ki ng'agawanda tekisinga okubeera ekirungi tokkirizibwa ganywa. Abamu balowooza nti akkirizibwa okugayonka bakuweereko n'akagaati oliireko sallah tutaasi ya rabbi sallah tutaasi toganywa galeke. Lwaki? Nti singa kituuka nga kiri oyinza okubeera nga afuuka mu ddaala erya maamawo. Omuntu bw'ayonka omukyala kisobola okumufuuzaani maama we. Kyova olaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yaga nti wa ummahatukum bantu abali haramu okuwasibwa wa ummahatukum allati arda'anakum mulimu bamaama bammwe ababakoze eki ababayonsaako. Subhanallah, si maama we yekko yakuyonsezza wa akhawatukum min arradaa n'aba bannyoko be muyonse nabo. Abaana b'omukyalo obo babeera haramu tokkirizibwa kubawasa gy'oli babafuuse nga bannyoko. Kakati kyafuulwa haramu nti omukyala bw'abanga ayonsezza omwana takkirizibwa muwasa ali mu abo. Kyova abafuqaha bagenda nnyo munda ku nsonga y'okuyonsa nti buli gw'oyonseeko n'okkuta ennyonka ezo nabbi Muhammad ze yalamula 5 nga zijjudde nga mulimu n'okukkuta oba afuuse haramu gy'oli nga toteekeddwa kubeera ng'okola ki abeera mukyalawo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika. Kibuzo kiddako kigamba nti Sheikh mbuuza nti adhikaari z'okumakya azikoma ddi era n'ez'olweggulo zikoma ddi? Nze Najibu ali ku online. Adhikaari z'okumakya zitandika ng'emmambya yakavaayo. Emmambya oluvaayo oli wadde embo zireeta ne zigenderera paka ng'enjuba tennaba kuvaayo. Enjuba weevaayo kiba kitegeeza zikomye. Kyova olaba Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu suratu Qaf yagamba mutendereze Allah tabaraka wa ta'ala qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Tutendereza Allah ng'emmambya tennakola ki tennavaayo okutuusa emmambya ng'enjuba tennavaayo okutuusa bwevaayo na bwe kityo wa qabla al-ghurub. N'adhikaari za kawungeezi zibeerawo ng'enjuba tennakola ki tennagwa. Amakulu tuzitandika ez'okumakya ng'emmambya yakasala. Enjuba oluvaayo ziba ziggalwawo wabula omuntu gwe ziyiseeko abamu ku bawalimu bagamba asobola ozitwaliriza paka enjuba nga tennaba kukyuka kuva wakati. Ne bwe kityo adhikaari za kawungeezi tuzireeta oluvannyuma lw'essala ya asiri okutuusa enjuba lwegwa. Bwegwa kiba kitegeeza nazo zikoze eki ziweddeko. Wallahu ta'ala alam.
Sheikh mbuuza nti mwannyinaze yawasizza omukyala eyali muka taata waffe omuto. Mwannyinaze yawasizza omukyala eyali muka taata waffe omuto, oyo obusiraamu bumulamula butya? Mwannyina yawasizza omukyala nga yali muka kitaawe, yali muka taata waabwe yennyini omuto, oba taata yennyini, taata ye muto, maama ye muka taata naye nga maama muto. Kiba kitegeeza nti taata ye yali omuki omuto. Mu butuufu amateeka g'eddiini ago tegakugaana kuwasa mukyalo oyo. Amateeka g'eddiini tegakugaana kuwasa mukyalo oyo. Wabula wano ewaffe kibeera kivve. Amma muka kitaawo tokkirizibwa ye muwasa. Taata wakuzaala Allah agamba mu Qur'ani, wala tankihu ma nakaha abaukum min an-nisa illa ma qad salaf. Tugezanga okuwasa kitaawo gwe yali akoze ki? Gwe yali awasizzaako. Amma muka kitaawo muto la basa bihi, kyensuubira wallahu ta'ala a'lam. Sheikh, birungi ki ebiri mu kusaalako ekiro n'okukwata Qur'ani mutwe? Amma okusaalako ekiro afa sharafu lmu'min, kyekitiibwa ky'omukkiriza. Buli w'oyimukako ekiro kyekitiibwa kyo gwe ng'omukkiriza. Lwaki? Anti abantu bangi bo baba bafuluuta. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebiseera bingi ng'akuutira basahaba nti wasallu billayli wannaasu niyam, musaaleeko ekiro ng'abantu bafuluuta oba nga bakoze ki? Nga beebaka. Nga bo beebaka, gwe ng'oyimuseewo saalako. Owekitiibwa alayhi salatu wassalaamu akaseera ako yakakozesanga okwogerangako ne Allah we azza wa jalla. Nabwe kiti ababaka abatusookawo bakozesanga akaseera k'ekiro okwogeranga ne Allah n'okubeeranga bamulaga ensonga zaabwe. N'abalongoofu balaganga Allah ensonga zaabwe mu budde bw'ekiro eyo mu matumbi budde. Akaseera ako okumanya kankizo yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tiyanzilu rabbuna fi kulli akhiri thuluthi layli ila samai dunya. Owekitiibwa Allah wafakka ku buli kimu kyakusatu ekyekiro nga kinaatera okukola ki? Nga kinaatera oba nga kituuse Allah ka ila samai dunya, akka ku ggulu lino ery'oku nsi. Allah n'abuuza, ani ansaba muwe? Ani ayagala omusonyiwa mukole ki? Musonyiwe. Ensonga lwaki omuntu okuyimukako ekiro naddala mu kaseera ako aba wankizo nnyo ku bantu abalala nti ayogera ne Allah wa huwa ila samai dunya, nga Allah ali ku ggulu ery'oku nsi. Wallahu ta'ala a'lam. Amma okusoma Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala asitula naye ebitonde. Omuntu buli yettanira okusoma Qur'ani Allah musitula nayo. Ate buli wogaana okwettanira okusoma Qur'ani owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akukkakkanya. Qur'ani eyo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala anzalahu mubarak, inna anzalnahu kitaban mubarak. Allah yasse ekitabu Qur'ani nga kyaki? Kya mukisa. Allah asitula nakyeki? Ebitonde. Abawalimu bangi nga baga nti al-Qur'anul Karim, Qur'ani ekitiibwa anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yagissa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yagissa ku nabbi Muhammad faja'alahu khairul anbiya wa sayyidul anbiya. Allah namufuula akubeera nga ya mukama w'abannabbi bonna. Qur'an rafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'an wa anzalahu biwasitati Jibril. Allah jisirisa ku Jibril. Bangi mbawalimu era bakyogera nga baga nti faja'alahu sayyidul malaika, Allah namufuula komanda w'abamalayika Jibril
eva mu Qur'an nga Allah gan tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Qur'an Allah chogera malaika zikka yena mwawula Jibrilu. Qur'an yakka ku umma ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah najifula khayra ummatin, najifula umme kyasinzo kubeera nungi mu umamu zonna. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala najisa mu mwezi gwa Ramadan, anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala fi shahri Ramadan faja'ala Ramadana sayyida ash-shuhuri. Allah nafuula Ramadani nga gwe mwezi ogukyasinza okubeera ogw'enkizo, abantu mwe basinga okwoleseza n'eddiini ya mwezi gwa Ramadan. وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن في ليلة القدر. الله يجسم كيروشا ليلة القدر فجعل ليلة القدر سيد الليالي. الله نافولا ليلة القدر ekire kyasinza okubeera ekyenkizo mu biro byonna ebimanyikiddwa. inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri salamun hiya hatta matla'il fajr. eyo mwana wattu nkizo ya Qur'an. buli muntu yenna yekwata ku Qur'an ja'alahu Allahu sayyidan, Allah jamufula nga mukungu. qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Qur'ani n'okusiiba bigenda kuwolereza nannyini byo kunakula qiyama. bal fiha as-suwaru, mulimu sura Allah zeyagendako nako mu Qur'ani omwo nga zigenda tuwolereza. qala alayhi salatu wassalamu suratun fi kitabillah, essura mu kitabu kya Allah ma hiya illa 30 aya. essura yeyine aya 10 asatu. shufi'ati ar-rajulu yawma al-qiyamah, igenda kuwolerezebwa nayo omuddu ku lunaku lwa qiyama. faqala alayhi salatu wassalamu tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. essura bagiyita tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. ikhwanuna tamassaku bikitabillah qira'atan wa fahman, mwekwate ku kitabu kya Allah mu kukisoma n'okukitegeera amakulu, kuba tujja kukyetaaga mu kiseera nga teri muyambi. tujja kukyetaaga Qur'ani mu kiseera nga teri asobola kuwolereza. olunaku lw'eggulu tulina omuddu gwe twaziise sayidi ze najjembaawo mu mabira, nendaba abantu we bamutadde wallahi nga tosi, basimye ekinnyanga kimpimpi olw'okutya okugenda ku mazzi. naye nkuba nga bwetonnyayo ekire kimu alina kubeera mu ki, ne wallahi teri kisobola mutaasa mazzi ago, teri okuggyako emirimu gye yakola ki. kabbuli eyo kinnya kya mirimu. buli muntu yali tutta obudde okulowoozanga ku kabbuli ye nga tonnaba kutuukawo, okulowooza bw'ogenda okusinkana Allah. embeera gy'ogiramu eyo kabbuli bwefaanana, Allah asobola ogirongoosa n'ebeera nnungi ebbanga ly'omalanga wagikolerera. alqabru rawdatun min riyadi ljanna au hufuratun min hufari niran au kama qala alayhi salatu wassalam. kabbuli esobola okubeera nga gunyanya muganya gw'omu muliro, agamazzi Allah n'agafuula olweje nga gagenda kwokya omuntu ebbanga lyonna bw'aba teyateekateeka kinnya ekyo. aw rawdatun min riyadi ljanna, oba kisobola okubeera ekifo ekiteeketeeke ng'ani akiteekateeka Allah min riyadi ljanna, mu bifo by'omujjana. saba Allah afuule kabuli zaffe ebifo mu bifo by'omujjana. barakallahu fikum jazakumullahu khairan. وفيك بارك الله. تسبعوا اجتبوا الله تبارك وتعالى
atugasse nabyo. Ekibuuzo ekisembayo biidhinillah kigamba nti shekhe saba ku kyafaayo ekiriko aya ey'enkaaga-mu-ttaano mu surati Tawba. kyafaayo surati Tawba. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آية yakka ku bannanfuusi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ne banne bwe baali nga bakolera obunnanfuusi mu Madina. Abannanfuusi abo batuusanga ku busiraamu ebizibu bingi mu kukolagana n'abakaafu, nga bagenda abakaafu bakolagana nabo, nga Allah bwayogera mu Qur'ani wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum. bwe bajjanga eri abakkiriza abasiraamu nga bagamba nti tukkiriza, bwe bagendanga mu bakaafu bannaabwe nga bagamba nti ffe tuli nammwe. owekitiibwa Allah tabaraka wa taala naga nti inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mustahzi'un, fe tubadde tujeja buje tujeregerera abasiraamu tubajeregerera. kugamba bafuulanga enkola y'okujerega abasiraamu ebbanga lyonna. balina olutalo lwe baali bagendamu, kigambibwa yali ma'arakatu Tabuk, olutalo lw'e Tabuk. abagamba si lwero babatambula, kyeva boogera ebigambo bino wammanga: ma ra'ayna mithla qurra'ina haula أرغب الناس بطون وأجبنهم عند اللقاء. tetulabanga nabbi ne basahaba engeri gye balina embuto ennene zaagala okulya, bwe batyo batemerera basahaba ne nabbi. wa ajbanuhum inda liqa, ate batiitiizi nga tugenze mu lutalo bagenda batambuza emboozi we banyumye ku basahaba babageya. sahaba eyaliwo alabika yali Abdullah ibn Umar, yabaga nti wallahi la ukhbiranna rasulallah, yabaga nti layira Allah ngenda kugamba omubaka Muhammad bimugidde. naye amawulire gaali tegannatuuka wa Allah, gaali tegannaba kutuuka wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga Allah yagafunye dda fawqa 7 samawati n'agassa ku nabbi. n'amugamba nti amunnanfuusi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ne banne bagenze bageya abasiraamu bakugeya nabbi Muhammad nga bwe mwagala okulya ate muli batiitiizi mu lutalo. Allah kwe kussa aya eyo n'abaga nti wala in sa'altahum, bw'onaababuuza lwaki babyogedde ebyo, la yaqulunna, bagenda gamba innama kunna nakhuudu wa nal'ab, tubadde tunyumya nga tutambuza emboozi yaffe tusobole okutambuza olugendo nga tuzanyirira. Allah aga nti kul abillahi wa ayatihi, babuuze ku Allah wa ayatihi, n'amateeka ga Allah, wa rasulihi, n'omubaka wa Allah, kuntum tastahzi'un, be mujeregerera be mutambuza ku nnimi zammwe. la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, temuyina excuse, mumaze okukaafuwala olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nga mbadde basiraamu. kyava agamba Allah tabaraka wa taala inna afu an taifa, waliwo be tuyinza okusonyiwa mu mmwe, ne nu'adhib taifa, tugenda kubonerezayo ogubinja ogulala mu mmwe, biannahum kanu mujrimin, kubanga bonoonefu abayogedde ebigambo ebyo. eyo nkola y'abannanfuusi bwe babeera ne gye batudde banyumya ku basiraamu nga babanyumyako nabikolwa. Musiraamu bw'abeerako ne kyakola mu bikolwa n'atandika omumujereegerera n'ekikolwa ekyo, bw'abanga abasiraamu bakendeezi bangoye ne batandika okubakwatako n'ekyo,
n'avuma empale ezo ng'abuyita bupale. Bw'aba musiraamu nga mwebikkirizi mulungi wa nikaabu n'amwogerako ne nikaabu n'agijerega gy'oli nti nikaabu yaleese ebizibu. Bw'abeera nga omusiraamu yeebikkirira bulungi ne bamujerega nga bwe yeesabise. N'ebifaanana bwe bityo mu bigambo by'abajereza abajerega eddiini mu basiraamu aboononefu. Kati abantu abafaanana bwe batyo Allah be yali ayogerako kati abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah n'amateeka ge, Allah n'amateeka ge, omubaka wa Allah bye mbadde mujereegerera, era enkola ebeerawo ne mubannabbi aboononefu abasiiwuufu b'empisa eri Allah n'omubaka wa Allah nkujerega abasiraamu wabanga akuzizza ekirevu n'ayogerera ekirevu nga kiringa ekiina omusango. Omusanga addaawo oli bafunye obutakkaanya mu nsonga endala, ogenda okulaba ng'atandika kwogera nti babuulire kukuza birevu, ng'alaba nga kyekikulu ennyo okwogera mu nsonga eyo. Yeerabidde nti okukuza ekirevu kiriko ebigambo, kuliko neyalagira nga huwa sayyidul khalqi. Nabbi wa Allah yatuga nti afu liha khalifu lmushirikin, mwawukane ku bashiriku. Afu liha, mumulekeeko ebirevu byammwe. Wajuzu shawaribu, ate amasuulubu mugakole ki? Mugakendeezeeko. Neyerabira nti yalagira okukendeeza engoye Nabbi Muhammad, yakitwalirako neyamusobeza olw'okuba azikendeeza. Neyerabira nti yalagira okwebikkirira ye Allah jalla jalaaluhu. Kati mateeka ga Allah goba ojereegerera, yensonga lwaki Allah yagamba ti kul abillah abillah. Nabbi yaddingana ekigambo ekyo nga munyiivu mukambwe, abillahi ku Allah, wa ayatihi n'amateeka ga Allah, wa rasulihi n'omubaka wa Allah, kuntum tastahzi'un bye mbadde mujereegerera. La ta'taziru, laba Allah wafulumya abannanfuusi mu busiraamu nga bafulumya kujerega ddiini. Kyova olaba wali mbagamba min nawaqidi lislaami, mu byonoono obusiraamu bwo al istihzaa'u biddiin, omuntu okudda ku ddiini n'ojerega ekintu kyonna. Bikulli ma jaa bihi rasul, Nabbi Muhammadi bye yajja nabyo, walaw amila bihi, newankubadde okikolerako obusiraamu obuvaamu. Nyinza okubeera wano ng'ekirevu nkikuza nga n'engoye nzikendeeza naye nenjerega bujerezi musajja, yadde mbikuza kisobola okunzija mu ddiini. Oyinza okuba nga weebikkiridde ng'obusiraamu ebugamba, n'osanga munno nga yeebikkiridde munneebikkirira entuufu, n'omujereegerera kikujja mu ddiini. Abawali mwe bagamba al istihzaa'u bidiini rasul, eddiini nabbi gye yajja nayo n'otandika ogijerega. Min nawaqidhi diini al islaamu, mu ebyo ebijungulula eddiini omuntu n'ava mu busiraamu. Saba Allah tutaase atuwa okusoma. Tukutira abasiraamu okugendanga mutulule musome mu ddalasa ezisomesebwa abantu mu mizikiti oluvannyuma lwa magaribi. Abantu basomesa ebintu ebyo nawaqidhul islaami nga bakulumirirwa ggwe obutonoona ddiini yo, naye bantu bagenda kukaaba ng'ekibakaabya ki? Butafaayo kutuula wansi kusoma ddiini. Ekibakaabya kiki? Butatwala mateeka ga ddiini nga kintu kikulu. Abantu bagenda woowoola mu jahannam. Allah baga nti qaala khsa'u fiiha wala tukallimuun, mugubeeremu temwogera nange. Baddira eddiini la yata'allamuhu, tebaagala jiiga, wala ya amalu bihi, tebaagala gikolerako, thumma yastahzi'u biddiini, oluvannyuma ate nga baagala ogijeeja, bagijereegerera, bagijeeja, tebaagala jiiga, tebaagala gisoma, yadde ogikolerako. Omuntu afaanana bw'atyo, naye abamu ku bawalimu baagamba nti nakyo kimujja mu ddiini, okubeerawo ng'eddiini ya Allah toyagala gisoma ate toyagala gikolerako, ate ng'otandika kugijeeja,
kikujja mu ddiini. Wallahu taala alam. Saba Allah taase embeeri, saba Allah gitutaase. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tusabaho ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugasse n'ebyo bye tujjukanyiza. Olwaleero tumusaba abeere nga tusasula empeera esinga okuba ennungi fi duniya wal akhira. Tetugenda kusukkawo inshaallah olw'obudde. Ebisigadde bye tujja otutandikirako biidhinillah olw'okubiri olujja. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.